omulongo babiri kati ate oyo omulongo babiri yetitibwa party 1 kati ate oyo yasukulumako nasingako ne strike omanyi lwaki omuntu asooga nti genda kubeera wano naafuna abantu emitwalo 2 nejijja egimutunulira butunuzi wegiti naafuna abantu abakabanga nti singa onkwatako booti mulongo booti omutima gwe gujja kakkana oyo ate yakikuba n'asukulumako kwabo NTV Spark TV bw'ogitunulira ebisigaza Ruth Kalibala bw'abanga gy'akyaliyo naye ate Ruth Kalibala tosaamu radio major Ruth Kalibala w'amaanyi nnyo ku radio okusinga ku TV ate Ruth Kalibala yemu ku bakyala bemmanya abadde mu media ebbanga ddene naye ate omuteeka ku radio ajja the best of her n'entuula ya Farida n'enjogera ye n'enkuba y'emikono okuwanyisa ebigambo abantu badde bakabira ku program yinza omu ku bo naye ng'omulaba nti Tony nedda mulimu omuntu akubuza ekibuzo nga kisparkinga obulumi bwo Florence Nampijja alina qualities zonna anyuma okulabako anyuma okuwuliriza newaba ayambala on point Florence Nampijja alina qualities zonna tojja musanga nga ali mu saga alina ekitiibwa kye simanyi oba naye akimanyi nti Florence Nampijja nze mbakuba Spark TV oba NTV nanimbuzi oyaga sente mmeka njakuleeta mu Florence Nampijja live antelira akyalina omuzanyo mungi oba yesitawiza shoes akola kati simba simutisowa muteka kumbano osegera antelira ali mu category endala iye bazala atoto ba ne munno wali omwala omulala gundi gwakola naye Princess Remi gwakola naye omwala omuwanvu moficho ina josinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako kansubire nti no bitambula bulungi kale nze okubanga ate nkutegeeza tuli ku Serena Nganya Strings of Love concert tuli ni Aziz Azion 15,000 table ya bukadde 3 Alebad ya 10,000 kale kakati ataawo ng'ovuddewo tulina Zubeda Byantalo munnamukwakula agenda berenga 18 so kakati naawe twegatteko mitwalo gigenda beera 10 tembe genda beera bukadde 3 awo naawe tugenda kubanga twegattako kale Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 nga terina n'ekyapa kakati kyoba okola banoonyeeko ku namba y'essimu bisinga obitegeere Alira Holdings Uganda Limited basima biodigester tanks nabo banoonyeeko bakusimira biodigester tanks bakuwonya septic tanks ziri ez'okunywamu Rosemary Beddings ogenda basanga kasubi botuke kasubi ku bitaala bo otigenda mpola nga gene namungona ku mukono gwo gwa kkono kujja okubasanga batunda bulangiti masuka pillow covers buli kimu kiwetaaga okubeera mu kisenge kyo bakirina ate banafa Brain Parents Day and Brain Primary School twatwandisidde okuwandiisa abaana ba 224 first term kakati bwegala okuwandiisa omwana wo bakwe ku namba yabwe y'essimu omanye details zonna ozifune tusemeni banafa brand shoppers genda basanga balagala batunda byana bintu by'abaana bonna ova ku myaka 12 ebyokuzanyisa engoye na buli kimu kyolowoozaako babirina nkwaniriza ku share ino ko lwalero era nga tuli wano ne meya Bunnamwaya ate tuwongere okuba nga tunyumyamuko ebintu bitambula bitya biraba atya ne bifanagana ku bityo meyo ogamba otya sina tabbu ogamba tasaimu division yegenda etya division eri bulungi tulina tabbu n'omuli n'ogumu yasenga okira kifo kyaffe kino twakigula tunakiddaabiriza naye tujja kiddaabiriza inshallah leero nya abakozi ba division bafunye kasente katera kujja lumu bayinza okuba bakamaze nadda bayinza okuba bakamaze mpozi kati awo batolina mukono gavumenti yebesasula mulimu esijja ku division zemutematema ne ba town clerk ne muwanika kati gulo omusala gwo kugenda kutereefu ku account ezo gavumenti yesuulayo kati waliwo allowances division zirina okuwa amafuta bingi nnyo birina okuweera ate ziyita mu directing office ya chairman tutuula byaffe bya dictatorship kati office ogifunyemu dimbadde mmanyi basobola okukuwano gate kunatuuka cheke ya bounce nze nga weweetereza ate bino office si zakufunamu office zino zakuweereza ebyaddala nkubulya Saimu kati Saimu yinza okusesa ekintu n'oseka n'okuseka
nenga sijja kikubulira kankireke ndi kikubulira olulala kubadala kumfumba sikufu anza sirimu nabyabufuzi sirimu nabyabufuzi era sibira mu nabyabufuzi njogera nga ngugamba nkubulya kino sirimu nabyabufuzi sibira mu nabyabufuzi wadde ndi mu byabufuzi solo kwesimba nga tuli mu nabyabufuzi osobola walondabeko bujango ondaba walondabeko ne character ya okubeera politician otandika mpola anedda sebo byebikyasinza okubeera ebibi omaze njaga nnyo okugezaako semunalingenze kukwewandisako mu busirikale okubeera traffic kyekikulemesa training esigala yemu nedda natuuka eri omusajja omukazi nantuniraga naye kati gwe serebo okimye ekyeno ogende ngaofuuse jacob already ononya kubbirako bantu si kubbirako naye njaga kumanya waki abantu bali enguzi abo bali enguzi kwaba baziba wadde nedda sebo binyimira njaga okumanya emundu owuli otanga okuteeka efereseve kati ebintu ebinanjaga nyonza okuzuula ebintu byange enganzi bwenatuuka ere bannemesere ngamba waye ne bampa fomu bagimpa mu kuprocessa awo nensooka ntulomere ngamba kati bwentunulira nti no division yetaaga time recently no one omulimu gwange gwakalede gwetaaga time Melissa yetaaga time Jacob yetaaga time kyalo kyekyakuprovoking manyi olwo bintu byogera kunolowooza kuna kati kyakujjira kiti nalinva ntebe nempita kapande nga sikalabye ngagamba olina ddukawo speed meter 5 nze nali mu 8 mukazi nanyumiriza waati nenyimirira nangamba okubya ebitaala simulanga odduka speed nemugamba asidduka akapande kane nga sikalabye mbadde nsaba kunsonyiwa nagamba nedda tisiga kukuba tiketi nemugamba tiketi mbadde nsaba kunsonyiwa nagamba oba tokkiriza tiketi tugenda kutwala ku poliisi motoka tugiteeka nemugamba nowegitwala mu dakiika 2 bajja gikuba bagimpadde kati bino nankuwetondedde ndeka ngende tanategeera ni gwaliko ng'amanyi Justin ng'ayagakola fujjo abantu omuntu wali omuntu gw'otuna ng'akumanyi ng'akutegeera mu kalubya kati wenatuukayo osi atwala poliisi nagamba wanale bw'ogamba otya mugamba genda obadde kyati otomedde mugamba nziruse speed noduse speed twagamba mukole muyingire busirikale mugana madda mu bintu byagundi mukale muleka agende mugakati nagambi bajjaji kwaki katobadde ombonyaabonya so ebyali ekyo kyokka kyali simple nogenda ogana naye kangene embuyingire ndaba amaanyi bwe bagajja agenda omukazi yakozesa amaanyi oli yali mukyala ndoza nawe bamanyira nnyo buliwo I think yali mu mood swing mood swing zizali teziri proper ate omukazi omanyi nti omukazi ali yekonya akagere oba omusobo mutegeere nti omukazi ntali mu moment ze ebyaddala musirikale wamusanga yekonya akagere namusanga ali mu moment embi nemugwamu obulabirawa mulaba nange ndandike ngo bukama sijja kugamba mulaba omukazi waba nga tali mu nnomo ze omulaba mulaba abeera n'embalabirabe abeera mudde omugamba ekintu polite nga kuddamu nabukambwe omukazi obutegeera omukazi ono nno yandibanga oba yeekoona akagere kamuyisa bubi kabayisa bubi abakazi bambi nkubuulira ate ono penze kyembadde si wabudde tokiwabudde nze munange nkiwadde tebudde tiyonjiwa obudde naddala ku mukazi njagala nnyo okutegeera kabi olala ne muwala wange amenye okuva mu tuswimize nga kati Melissa ono ate kuba tali mu moments ennungi ekiddako mba mumanyi kyomukolera mugamba Melissa omanyi come here twogeremu ng'abantu abakulu whatsapp kyekigenda mataga dadi cramps zinzita bino netwogerezeganya ale ntudi ya tata n'omwana obuwala eyo namutuukayo ekyasinza okubeera enzibu naddala ng'oli single father ng'ogenda kubuulira mwana muwala nkwana ebiraddala okuswala okulya oyinza n'okuswala ebigambo byatula yekyasinza okubeera enzibu omwana okujja okugamba nti daddi neekonya akagere nvayo omusaayi nvayo omusaayi mu busujju manyi kitegeeza nagamba daddi ngenda kufa kati olina omuzza mu nnomo omutegeeza kiri nakyo omukazi akifeesinga kati okuze olina okumakinga sure nti tozanyazanya toweesembereza abcd sex nomubulya sex okubeera omusajja oyo kati awo oba oyolekedde ekintu kimu omwana atuuka mu myaka egyo oba olina mufuna bufunizi maama we kati awo kyamaani maama we gyali
ngati mama omulala ne mama omulala gyali netanda kuboninga kubanga nina entegera yange kumbwange endala nti omwana wange kuboninga n'omukazi gwendeetinga mala kwekanya nnyo omukazi atera nawe akajanja kosinga okukola kasinga obbawula si kajanja principles ate principles ziba nnungi zikulamu gomanyi kusayimo okuwanga omwana ogenda mulaga omukazi ono nkyo omulaga omukazi omulala nkyaluli omulaga the best wo omulinda bogerezaganya ku ssimu saagala physically tamulaba nko physically kale tutandikidde awo kansubire si byangu era nsaba nnyo buli kisi omanyi gati nga ggwe ofuneyo omwana omuwala bamukusuulire ng'olina omulabirira olina terefayina olina bizinesi zo olina okutambula ogendako wabweru nakyanyambye akyampadde maama kamala byonna maama abimala nowange gyalina nagaana nze nagamba obuvunanyizibwa bwange sibuteeka ku maama wange maisa ayima teri kisinga kunyuma ku nsi omwana kunyumya ku ngero zo kati omwana ajja kunyumya ngero zonyumya zewanyumya omumitinga naye bituuka ne bimenyamu ate nga ne muzeeyi okabisa kyejo nga naye akwetaaga okabisa kyejo kati singa muzeeyi taliyo kati waali kyekidembe kinneebaliza katonda naye ogambye lake you wesuneko kale tutandikidde awo tulina kyamaani mbadde awo oli media personality of late esaawa zino muyuna eyawedde oli wakubalya omuwendo gw'abayiseemu ne bagenda ate ne batadda bangi n'abakomawo bakugamba muganda wange nasibye mutima okukomawo then waliwo n'abaretiringa mu mawulire of late nga omuntu ayinza okugamba nti babadde ku time weguba mwenge wayini babagamba wayini gyakoma okukula gyakoma okuwoma kati ekiri just of recent is Farida byomaga Farida nga badde akyasobola okukola kino negamba kanoonyeeko manyi challenge z'amawulire zirukulumanga muntu oli nakusanga mu motoka erabika obulungi wakati mu bulumi bw'amafuta nga togalina onzikiriza bulonoke vana kwekyo nojja ku TV woti nga landlord akubanja ate ng'olina okujja okwogera waliwo ebintu ebyokwekaza bannange musasule balandlord nga naawe owuwo message ava gikuweereza nova kwekyo nojja ku TV oba ku set oba ku radio ng'omwana mulwadde oba muzeeyi maama ali mu koma naye ng'olina okuweereza abantu balabe ka smile balabe sayimu oli akeera ku makya nga talina bizibu alimi batalo wange yafa Friday yalingi yafa ku Lwakuna kati by then Dr. Tinga recordinga mu recording kati nalina ekisooka okujja ku station okubika nfune ku ssente kati ng'ekyo kivuddeko nalina okukola show yenkya ku makya kati nga show gye likola by then Dr. nyinza obbango libe kisune kati linga ya kisunyo nga loli yino gattamu be kisune nga bino byogera nga muzeeyi nva ku mudiro okumulabako nga yeebase ng'olina okupretendingawo era ne bwe nali ntandika nasooka kubika bwe buzibu bwetusanga nga ne bosi otakwagala ne just ng'olina okubeerawo awo nga ne bosi wo yomu ku bantu abakulwanyisa oveewo nga ne overall atwala radio oba TV tayagala kumanya so ng'oli mu bbanga awo nga wakutadde akati akadde tulina okunoonyayo omuntu omupya n'agenda mu kika kyewaabwe omu bakyaliibe naga njagala owulize Jacob oyo osobola okukeera ku makya okola nga shogi ayagala okujjawo naye atayagala bawulirize ggwe ate bajjewo ggwe kakati bwekiba wekitu nekitera okubeerawo nojaga nti Jacob omanyi I think okuze ogenda tulabako tukwadde emyezi 2 ogenda tulabako naye nga ate n'omuwuliza gobadde naye ebbanga ddene tebamutegese kusiibula Jacob kulabako because media zewabweri zisanyusa nti sayimo wano ffe ba presenter ffe ba producer ffe ba director ba shows affe ate waliwo ne media ezitandika nga gwe producer gwe presenter gwe editor nga gwe mukubi w'amasimu kubanga ino okitegeera no setting y'amasimu bakubire olage nti show y'amaanyi okitegeera kati omuntu natukesha nakunoonyezaako tukyolera agamba agera gikujjako n'ebyakatona
ebyakatona ebirwana naye omuntu omunaga naye kati Jacob gojjako ne gwoleeta eno radio nga si yakera kumacha gumiikiriza abantu kugikula nayo twaga abantu balina experience tunya namba za Jacob trendinga buli wamu kizibu nnyo kera kumacha kula Jacob nga trendinga ojjamula ku TikTok nga gyali ana bamugobera emitwalo 5 Facebook ayina abantu emitwalo 3 Instagram ayina abantu emitwalo 2 kati oli gwoleeta leka tulabe wafaanana laba gwoleeta ani nga manager agamba naye tujja mu ayina abantu natulina amugamba nti eno radio wetu sete kyayina bugumiikiriza kyayina budde omuwuliriza waayina kyakisuubiramu kati zizi Manchester United ziriyo Madrid tezikyayina budde buguluminga zaagala bikopo ositegeera kati waliwo media houses ezimu nga tezina budde buguluminga nga zaagala omuntu alina experience awo naaba ne basomera journalism mbakwatibwako ennaku nti omwana ajja n'asoma ku mukati n'asoma niwe tugenda maaso tutunye ebigenda maaso mu saimu mu mawulire amawulire gatandise okuggwamu ssente bantu bangi nnyo bali ku TV okwo tebasasula musaala bantu bangi bali ku radio tebasasula musaala bantu bangi nnyo bali mu media nga gaakatuna mu ggulu just wogamba bamusangawo naye ng'akola ebirala ebivaamu ssente okitegeera kati n'otunya nti no abaana basoma ne mu reality tebamanyi kigenda mu maaso software zoyongera kuvumbulibwa esobola okulwaninga radio myaka miramba supo gimanyi kati nyina abakozi nga 5 ku radio ku mpewo kumakyaliwo omukyalo omu akolawo mulimu abasports bagattamu balinga 2 abo basatu then wansi Messi bamuterawo omuntu Messi tebateekawo omuntu kati waliyo 2 abo 5 Nabu Ambebo then yennyiniro lino najja n'akolaawo oito mubala bali 5 sofa kati era abasports najja ne beekolamu omugeto bali era abasookeddeko ddala kati waliwo aba newsroom kati kumpe kuliko abantu nga 5 ekingi nnyo 6 naye super yemu ku radio ekyasingidde okuweebwa ekitiibwa bw'ogisanga mu taxi ya tabbu super essaawa zino egulumize abantu essaawa zino bali mu America Abu yekeka goyinza ogamba nti nagumidde ennaku buli kimu naye nga Abu omubuuza waki ekigumiza nga naye agamba singa nfuna chance egenda mu America sidda yeggamye bweggamye ango wegga okitegeera nti radio tekyalinga nga luli radio tekikyalina business TikTok esse buli kimu social media esse buli kimu olupapula lwa bukedde lwalitunda emitwalo nga3 kati okutula omutwalo gumu kitundu kiba kizibu New Vision Monitor bali batunda emitwalo 3 okutunda omutwalo gumu kitundu essaawa zino kiba kizibu kyokka nga waliwo omwana first year Makerere journalism agaagala kyokka mulimu mu company ezenjogedde omuntu alina experience ya myaka 2 oba 3 osegeera nojja ku radio software alicodinga abeera asobola okuplaninga radio kasobola nga ogiwadde amasannyalaze emyaka 10 nga tesiriseeko n'omulundi n'ogu basilent DJ ne bafoolo nojja nti programming egenda kutandika okukyuka nti programming wekyuka kiba kitegeeza abakozi basalwako nti radio ejja kutununya ku makya lweggulo ku makya lweggulawe kuba muziki ekube non-stop biki ekuba muziki makya lweggulo basi okusa abantu bagende bakole twebasa abantu nga tubakuba omuziki abawungezi twebasa abantu okitegeera kati radio zino ez'obwannannyini zizafalinze nnyo bwogenda nofuna radio ezirina akakwate ono akola mu State House ono ndi mugagga wa Africa ono ayina diru zakola endala ezivaamu sente okulaninga media house ye kwanga sawa zino twogera media house ez'amaanyi twogera Next Media Vision Group Nation Media ne Yabu Jingu Salt ze media nnya ez'amaanyi media nnya ez'amaanyi sofa wogituwotunya paycheck yaabwe n'ennyingiza yaabwe agakatunyiza okukwata ku ttama
ng'oggyeko Next Media ne Vision Group ti Next Media ne Vision Group balinga nga be bamu bayinza okuba nga bajja source we wamu nti bo ya nannyini asookera mu makya n'agamba nti Kooko waliyo deal ya million 3 naye owa Kooko anagamba tumulekerayo 10 oba 15 kickback kasebe mukulu Kalisa 10 tugitwala mukulu Kalisa businessman ajagamba tuzitwale osegeera ate tebijja kusangibwa mu companies ezimu nga monitor tejja kugamba nti tukola kickback osegeera kyovola nti n'obulango butono nnyo ku monitor nti ababuleetayo n'ababatwalayo n'agenda obusakayo baagala kickback ate polisi ya truth every day mazima teriyo bucket teriyo osegeera ate nejja kusangibwa mmwe nti mwina kabaka yekka brand nene nnyo okuyimirizaawo media house yammwe ne radio yammwe osegeera kati ng'otunya ey'obwannannyini agaba mafumu nnyo gatya nti ajja kwena abasawo abaganda bangi abalumbi badduwa bangi nga kwasibidde akalirake akoze nnyenyenya ajja kusangayo sengawo akola ekizigo otegeera naye nga MTN tejja kujja gyali ng'okufuna MTN kujja kuba mukisa nojja mumutegereza akola alanga obuntuntundu obutintini naye ate layisinsi ye at the end of the day agisasula million 3 naye nga alina abakozi balina okusasula abakozi abo genda okuwesanga ng'asasulako 2 ku TV enamba abatwaza TV maaso so kiba kitegeeza nti media egenda ekyuka egenda eggwamu sente ate sinenya baganda bange kuva wano mu Uganda kugenda mu nsi z'ewabweru teri kisinga kuluma sayimo kubanga oli mu Uganda ne bakugoba ku radio nga tolina kiddako nga tobadde w'amaanyi tosobola kugendamu owino tosobola kugenda kutandika dduuka sayiko mu bwongo n'obeera tortured okitegeera nti Uganda tetugika abantu nga tugenda bagoba Uganda tumala gakola byaffe okeera bukezi nga abadde alowooza nti wano nkyaliwo nga toliiwo omuntu agera ku makya n'agamba negundi yo nandabikidde bubi yagundi aveeko edda nnyo twali tugenda nnyo okugundi ku WBS okola ku interview ku sharezimu nga batuyita naye ng'osanga omugagga n'asanga omuntu mulukubo n'agamba naawe oli mukozi wange yese butata ndi mukozi gwe bakugobe bangako yagobanga ate wabanga akwetaaga nakubisa nagagwoli luddawa okitegeera nagoba okitegeera akirabo kezi mudu ki gyalimu womusanyusa era wosanga wa respect radio gye bayita Simba wadde nabo balinamu ka attachment akatintini mu government akatintini naye ogiwa respect nti Simba yemu ku radio ezibadde creative back on standard nezirwana n'omuyaga gwa buli kala nesigala nga ziyimiridde. Nina kino kyenyagala okubuuza mu kaseera awe tugendedde mu digital reaction ya media na da radio yali entuufu mu kaseera nga Facebook zizze bane ne TV yennyini nyina okuva mwana okugenda ku digital yafuka direct competitor ya radio omwenamu okwagala ate okutandika okukola nga aba TV temwekuba omanyi the strongest survive omuntu abeera visible abantu kubateekako amaaso kubalaba even if oyogera biki as long as obeera mu research that's all matters sayimo teri kikira kuluma nibagenda ku telefone nabakola research nga toli appearing anywhere katone nya abakozi ba TV ne bananyini TV college because competition ya amaanyi sayimo competition ya amaanyi otuula nga ogenda kulwana ne sayimo akola ku TV otuula ogenda kulwana ne TikTok otuogera kulwana ne blogger otuogera kulwana ne n'amawulire empapula nengo olina okufeaturinga Jacob akutegende mu nsi gy'oli nengo okozesa ddoboozi omanyi kikibantu ogamba nti abantu bambere kuba mpulirize olina okuba nga okola ebintu ebiri extraordinary kyeva mugambe mu radio zempa respect Simba njiwa respect nti Simba okuva nga tuli bato ebintu byekola babaye n'ekyenjawulo babaye n'ekintu ekyenjawulo ekibaleeta okuba nti no banyikira mu bantu wotegera nti radio eri mu bantu eteekeko ekivulu wotegera nti TV eri mu bantu eteekeko ekivulu okitegeera so bino byonna byonna okuba nti twagenda ku digital twali tubyetegekedde nga ne industry yaffe
naye ekyali nto obitegeera kati gwe teebeerezaako nti creativity yabula nti banalisis bava ku TikTok okwogera ku nsonga ez'enjawulo ku TV okwo osanga nga batiktoka be bali ku TV bapresenta okitegeera n'osanga programu namba eyimiriddewo ku lugambo lubeera ku TikTok lwokka n'osanga wemula ku TikTok nga gwe baleetedde nga bakyaza nga kiringa nga kigamba nti no wemula otrending tujja kukyaza you understand kiba kitegeeza nti even the media can't create their own bwanga media house tesobola creating nga ffe oba tucreating Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756-4M oba 0705-4M7-993 tufuna ku WhatsApp +9362-388-58 oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munnayuganda naawe awangalira mu nsi ez'enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga esimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzza okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akweyo okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +49490M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne ku yawaka. Yes, kyobula bw'oliako bwe tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu okusobola okubeera nga ati bakutera biodigester tank okujja ng'okoze ekintu kiyitibwa extra Tegeza mulembe guno omuntu ali visible abamukozi era tomunyooma tomuzannyisa era radio erina omuntu waati oba TV ng'asooka okupenetratinga naisa TVs ez'amaanyi naye naalabikako mu kalisaaki oyo muntu muwa respect aba akoze aba akola aba ayiiya si kyangu sayimo era ekibuzibu bwaffe tusanga nti ba programs director aba mu Uganda abasinga obungi TV ne ku radio basically obwongo bwabwe tebuli wide katadde kanalabanga mukasako wali TV ye bagira bate bagira nga agamba gundo yagudde nenga asinzira wakaawe nenga tamanyi donki wakachi presenter gwayitamu okwebezaawo okwetunda nti Simon ina YouTube channel yo di YouTube channel yo yafuna amaanyi okuva ku Simon wa Telefina obo yagala bato yagala amanyi yagajjaawo Simon ne bamajinga na YouTube channel ye nanga atabanga atambulira ku muwati nti Simon owa ku YouTube ne bamutunda ku TikTok nti omuntu asana muka clip akasayimo ng'akyaliza omuntu ne ka trendinga oyo Simon ku TV abafuna credit nti ali visible everywhere wali otegera kati kitali ate otuna creativity eyo tebagisasulira mu Uganda otegera nti creativity eyo tebagisasulira ate mu America bagisasulira singa tutuuka ku nsi nti ensi yaffe erimu ekintu kiyitibwa copyright kwane copyright tegasa muyimbi yekka naffe ba presenter tugasa content creator kati Simon ekintu kyo singa kino kiri copyrighted bulungi nnyo nga kiri registeringa teri muntu asobola kuddamu na kyerinjamu
nakinyumunguzaamu nga tofunyeemu naye nga bakola nti otrendinga oli w'amaanyi bakola ku masimu g'abantu omuntu laba sayima omuntu gweyabuziza ekibuuzo kyazzeemu that is a credit nti terifayina eba temanyi kikyeyina bwe baleka tekisobodde kiguluminga nakikiipinga. Twogere ku tenure ya Farida the time gyabadde mu mawulire ne mu kaseera mwasaliddewo okukasukira mu ttawulo gwe okirabye otya? Farida mugezi manyi bwengameta Farida mugezi tekisookera ddala y'omu ku bakyala abali respected mu media. Kizibu nnyo okusanga omukazi ali respected mu media nawe bwekitiibwa ekyaddala va ku bino ebyokubeera ne ttiimu simanyi gundi ttiimu kibikoze bitya ekyo si kitiibwa ekyo si kitiibwa. NFL can create a team n'abeera ne ttiimu ye blog asobola okubeera ne ttiimu ye nakola whatsapp ye mukkiririzaamu but waliwo ekitiibwa omuntu kyakusanga n'agamba gyebaleko Farida bananyumira nnyo program yo ekyo ekitiibwa kyamaanyi okitegeera ekitiibwa kyetwawanga Straka Baby nga tetuwebaka nga tutulabye reality show ekitiibwa bakazi batinnya abadde bakiina babale bubazi nti ojjako Straka Baby eyakuba akalimi n'akasula yeeri ojja n'onoonya omukazi kikabadde ku TV omulala goyinza okuddamu kuwa ekitiibwa ekyo gwadde iga noganda kantule awa 2 ku TV ndabe program ye awa 2 ng'otudde ku TV wooti. There is a difference between respect when people respect you n'okwagala ebintu ebyo byanjawulo. Abasinga baagala onondooza omukyala ono mu audience y'oluzungu ani Mukyala Kabula no bamwagala bwagazi ekitiibwa kati Titi Tabel ng'akyali ku NBS on radio ate on radio womweza ne Dr. Kwefurukuta omutwala nga wona alaba Ruth Kalibala nga ali ne ba Kasuku omulongo babirye kati ate oyo yasukulumako n'asingako ne Straka. Omanyi lwaki? Omuntu asooga nti ngenda kubeera wano n'afuna abantu emitwalo 2 negijja egimutunulira butunuzi w'egiti n'afuna abantu abakabanga nti singa onkwatako booti mulongo booti omutima gwe gujja kakkana. Oyo ate yakikuba n'asukulumako kwabo n'asukulumako ku Straka Baby n'asukulumako ba Farida ali branded okitegeera nti mulongo babirye ye radio presenter ali mu generation zonna tiyatandika kati avudde dda ng'azimba naye mulongo babiri omusanga ne mu research nga n'abakakati basobola mukuba. Omanyi lwaki? Yamanya kyali yamanya audience ye yamanya kyalina okukola tabuukira bipya. Tubeera ku radio okwo ne ku TV okwo ne tumalako emyaka mingi nnyo naye nga tunakumanya kikyoli n'amanyi go nga togamanyi okitegeera nga tomanyi kikyoli audience togimanyi naye ng'okera ku makya n'ogenda n'okola nomala n'ovaayo n'ogenda n'okola nomala n'ovaayo. Kati omulongo babirye ekyenjawulo kyasinga kuba presenter bonna nti ayita abantu ne bajja nakako nakivubbula ogweka nze manyi ogenda mu bintu by'okubuulirira abantu nakagenda mu show zessuka mu 4 naye ng'ekitini nnyo abantu babeere nabo ekitini gw'omu kitundu ogw'abantu buli omu n'omutwalo gwe naye ekinneewuunyisa nange wentuukayo nfunayo I think percentage 7 abagamba bene Jacob wuuyo nange negana Katonda weebale okitegeera nti abantu abo bagenda we bavaamu kati Farida we yagenze kati gwe tulina ku TV wetujja ewammwe waliyo Florence Nampijja waliyo ne Diana Nabatanzi okitegeera Florence Nampijja ne Diana Nabatanzi baagana okumanjinga we bati okweyawulamu okitegeera nti abo ababiri abo mangi ne lwakubanga simanyi bana mumanyi nti mulina amaanyi mangi
ku TV yamwe abakazi ababiri abo manyi simanyi banamwe mukimanyi temanyi manyi wotugendayo wotuvayo tugenda ku TV endala tekuliiko mukazi gonzo ganti no ona standing out taliyo Anatali Ozzy yakyusa branding in the rebrand yakyusa anakyali mu kuzimba ekirala ekirala kyangu kya kakinga up kati kyeyasooka okitegeera kati wotunuulira eyandibadde Princess Lemmy omulaba oyo ate yayinza okufitinga mbali abasatu bali yayinza okufitinga Mudana n'abatanzi Florence Nampijja Princess Lemmy okitegeera kati ono Anatali Ozzy ekimulemesa okugendayo eri ali reserved n'ennaku zali n'ekitiibwa kyayagala okuleeta mu audience erina okukeera kuma kyokugula ye brand empya gye yaleeta ate naye tomunenya nti akuze kati maama alina ebyokufiirwa alina okufiirwa ekitiibwa kye alina okufiirwa ekitiibwa gye bazaala omusajja we abaana be bakuze kati ekitiibwa ekyo ekimulemesa okukola ebintu ebimu nga ye okitegeera kati bw'abanga Farida nnyuse NTV Spark TV bw'ogitunuulira ebesigaza Ruth Kalibala bw'abanga gy'akyaliyo naye ate Ruth Kalibala tosaamu radio major Ruth Kalibala w'amaanyi nnyo ku radio okusinga ku TV ate Ruth Kalibala yemu ku bakyala bemmanyi abadde mu media ebbanga ddene naye ate bw'omuteeka ku radio ajja the best of her okusinga ku TV okitegeera ate ku TV oba just tumumanyiddemu ku stage kati omuntu gw'omanyidde ku stage n'omuwa program ebuulirira ey'amaka omuntu yabeera confident kakinga okukeera mu kigamba nti kapale jangu okole program ey'amaka oba Maria jangu okole program eya politics audience ye gyakuze nayo nene empya gyagezako ku buildinga audience ziba crashing down nti ye nga ye bw'aba ali ku muzindaalo ku TV alina elements bbiri mu mutwe gwe ndi radio presenter ndi munakatemba ndi ku TV kati ebintu ebyo ogera okola nga wakola program elusi biyinza omusika najjayo ku katemba katini at times nga Farida abadde ku mpewo because she's a presenter respected yeah. A selection of words exactly. Pronunciation okitegeera kati omuntu ng'obaddeko ku stage at times otandika okwefiiringa ng'abowa n'otukecera n'entuula ya Farida n'enjogera ye n'enkuba y'emikono okuwanyisa ebigambo abantu badde bakabira ku program yinza omukubo naye ng'omulaba nti Tony nedda mulimu omuntu akubuza ekibuzo nga kisparking obulumi bwo bantu banyi badde bakabira ku program yoyo mukyala naye si because tebagala kaba nti aleeta ekibuzo nakikubuuza ne sparkinga obulumi bw'olina mu ggwe weekanga ebiyengeyenge bizze naye nga engeri gya balancing ebiyengeyenge byo omulabi we n'akamwa ke otegera nti akamwa akakubuza ekibuuzo nekikuleetera kuba nti otriggeringa ebiyengeyenge ne bijja n'akuwa comfort omuwuliza n'abanga amakinga mu embiriri otegera ekyo nakyo kiba kirabo si kyangu n'okubeera omukakamu ku TV si kyangu kakyovola ntino bannalwali bangi nnyo essaawa zino abakalakata bukalakasi naye nga tasobola kera makya kuddaawo n'agamba nti nomanyi mumuwe programu atuule annyonnyole waatuula n'annyonnyola akutama kubanga olina image gy'omumanyiddemu nga gwe omuntu gy'omulabe nga akeera ku makya okukola ki okubeeramu ate nga image eyo tiyagiteekateeka gireeta najja ejjamu jagireeta buli yagera mwase kanji wumuzaawo nkwate ekirala tajengokera mu makya n'oyambala olugolo oyambadde n'olujamu n'olujambala olulala ebintu ebisobola kumakinga so Farida ligala kubeera ddibu ly'amaanyi nnyo ku Spark TV nti eddoboozi lye ly'amaanyi image ye y'amaanyi ate amanya gadde tabadde na mangi nnyo gali awo nze ku lwange muwa credit okuyimira ku bakyala abataano basinga amaanyi so ekyo si kyangu nakakati nga nkunyonyedde ntino
ebintu bitukubitinga nabyo ba TV presenter ba radio presenter bingi tulwana n'ebintu bingi tulwana ne ba VJ Junior ba Emmy katobudde okuwuliriza n'okukola ko TV naka composing tekiko mwasuze mutya mbere ko mwasuze mutya awa 2 oba awa emuwedi si kyangu ebyaddala time ebadde ntuufu tedi time tali ntuufu anytime is a good time wotunulira Spark TV no weighing ng'omuntu critique ina programs nyingi naye olaba mwasuze mutya eyabakasuku eyo ate mazonde bajibalira nnyo ku NTV bajibalira nnyo ku NTV naye nga amazima gali nti naye ko Spark kweri nojja ogenda ku show y'olugambo eyo Spark TV ebeweddeyo okujjako woba ogenze nnyo n'ogireeta ku koona kyezo kitaddeko kyeza ogiteekako naye si nnyo okitegeera naye katugokitumya kati ssaawa zino bw'oba oluzinze bakasuku bavuddeko otadde Falida Nakazibu agenze oleese Ruth Kalibala Spark TV ya mukyala Ruth Kalibala nobeera ne oli omwana omuyimbi mukazi wa Selector William Mawaji nono omwala omulala ogateko ne Naji oba Naji oyo mwala bakazi bana Kalibala bagenda bashininga out luli Falida Nakazibu nabadde bashininga out nenga Kalibala omulaba alwana okufuturinga okubeerawo era nga abeerawo basically Spark TV nga yo eyino kera kumachira ne kuddayo ku drawing board anema okubanga you got a move singa ne morning time ennungi because kusinza ku research eziraga prison badde ekola bulungi nnyo era ku kubo badde tambula bulungi naye nga bwe bavaako ne kitabuka butabusi kati ezimbe bagijjeeko bwe bagijjeeko ne bateekawo ono muvubuka akola Kim kati ogatteko Falida agenze eso kwa team nnungi naye manyi bino ebintu birimu comparison mu bakutte batudde nga bwe batuula kati kiki baga copy and paste wo copying ekintu kipasting oyina okupasting ekintu ekirungi okusinga ekibaddewo kandi osobola pasting abalungi naye nga basobola kufittinga bana ababaddewo at bas kiki kigamba nti Uganda nadaba media houses tezimanyi kutegeka tezuwa respect bawuliza baazo tezuwa respect balabi baazo ng'omuyimbi watawa respect muwuliza wa nnyimba mumimi nakira kumanyina ganze music wange sababu mbasi bako oliwadde muwuliza oliwadde butamuwuliriza that statement is kiddish net TV tezitegeka balabi baazo twezimbe ogenda okuva ku TV yandibadde bagikubira mweze mulamba tuwete ekipya nekira tuwete ekipya ndoza ne process ya transition ye kali wadde oleta for example government oyagala Kim addawo n'omuleta n'atandika okubabeeranga ate ng'ojja mutta ajagala ne element z'abali Kim mulungi kubanga akyali young blood mu society ne mu media akyali muto mulungi naye olina okujjawo kiri kye badde bakola bonna olete ekipya ekikyo mu Kim mutuuze mubuuze tuyinza kukola tutya programu eno ngo tutunulidde bakasuku ng'obajjeyo bona ngo yona set up nga webadde abantu abasatu olina obajja mu kifaananyi baviiremu ddala oba fading out kankweka ekyokulabirako edda batugoba ku ddembe ku Africa corner nga programu yaffe bangako buledi okusomero nga mpuliriza gwe ebyaddala kati programu eyo yemu ku radio yemu ku programu ekyasinzidde okuwulizibwa ku radio omusajja najja omusajja najja nagamba ngenda kuleeta bakasuku natunya weakness eziri mu Africa corner nazikwata najijjako naleeta toka ntoko nira still toka ntoko kuba ne mwewala n'okusuka ensi yonna toka ntoko genda okujja nga ne mu research Africa corner ekyaliyo kigera kyekiringa ng'ekyewunyisa soda abakyala akyali mu research wadde okimanyi ekyo mune soda abakyala akyali mu research omu ku bapresenta ab'amaanyi oyo soda abakyala okitegera so omusajja oyo was describing off Africa corner omuzannyo gwe ne gumukolera
kubanga yaleeta ekintu ekipya wadde idea ginaza mu Africa kona naleeta ekintu ekipya into another fashion nga kina ne faces empya nendeeta empya katosobola kuleeta kintu tosobola kubanga ogenda kujja ekintu ekikadde n'okiteekamu faces empya nga kikyatambula ng'ekikadde kitegeeza nti nno singa yaleeta tokanto singa yaleetanga mwe mwavuga ekyammwe osanga kyandimulidde ukyandimulidde bwa wano ntiwedde experience twali tugiina naye nga tatumanyi tasobola tucontrolinga ekyo nakyo kikulu ng'oli mu programming okuteeka presenter gwosobola okucontrolinga asobola okuwuliriza bapresenter tulina effujjo n'eddalu si buli presenter tasookera kumanyi ky'okuwuliriza yes nga tomusobola nga n'omugamba ekigambo omutya sigwamukoze osegera kati presenter gw'omakinze gw'oguuminze ayawukana ne presenter gw'osanzeewo kyovana nti ba program director be bazze ku TV endala oba ku radio endala babaleeta bafitinge basanga obuzibu bacrashinga ne ba presenter abanene ate omugambako nobanga akoze ensobi kabe kasinga bakujje ku radio esinga eno gy'omusanzeeko kiba oba nga bakujje ku TV esinga eno kyovana bakafuko mugezi aleeta omuntu gwasobola okumakinga ocontrollinga not because tayagala bakabi abakabi abamanyi naye tabasobola nga ye Keizi yamuleeta nanga asobola omucontrollinga nga nomuvuma asobola omuvuma nga sobola nga tujja kukola n'atakola naye olwo omuntu kotesobola nga ne program ne TV ejja kubanja omuntu oyo nga tosobola mucontrollinga oli producer ku telefina mwema ba presenter bamu nga tosobola bacontrollinga era ngamba bugambi mbalabyeko osegera ng'omugambe ekigambo nogaha kati kinamuyisa kitya nga n'omugambe ekigambo n'adda ku kamera ne attitude yo giraba ekyuse osegera ebino no big calculating ng'oli producer omuntu gwogenda okuwa program yonna asobola okuwuliriza yabaffe ali machuwa mu ntegeera asobola okutegeera eno business simuzannyo kati ebino no bibalira obulamu bwe buli butya time yatambudde because TV si radio nti TV omuntu ajja kutunuulira atunya kati Farida abantu engoye zibadde zimutunda ka makeup ke enviiri ze ate engatto zibadde ayamba byonna bibadde bitunda ng'omuntu azizokera nga mukazi naga kandabe lera ayambadde atya olwo haja ayagala haja mbaleko nga Farida n'agira bamuguliriza hijabu z'ayamba okitegeera kati ebyo byonna bikalculatinga ozizzaako ani Ruth Kalibala nawe obadde ekibuuzo to me njagala nnyo Ruth olw'enkola ye naye ndowooza nti kati sawa zino ali mu kulya ntuuyo ze it is very hard omugamba Ruth tukyuse kubanga kimanyi naye ayinza okuba nga talina myaka mingi mu media who could be the right replacement of Farida around media right now mu bukaka mu Farida ekirungi ekiriwo ku Ruth abadde akola sheeyo abantu bali bamubayinga akiri mu bantu batuddemu mu sheeyo abantu bamubayinga naye nga omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ezowammanga mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu bw'otunya Ruth Kalibala mwasuze mutyaye n'otunya Farida Nakazibwe mwasuze mutyaye nga zonna zaawukana bbiri za njawulo erinnya lifaanagana bapulezidenti banjawulo ne ideas ziri mu bintu z'abapulezidenti banjawulo kizibu nnyo okusanga Farida ng'asaagira mu puroguramu eyo era ogenda okusaaga naye ng'oli kyaliiwe nnyo ani oba kyaliiwe nnyo nga tatera nnyo kusaaga Kalibala mwangu nnyo akusaaga kubanga alina sense of humor ate abadde mu industry nga oyinza okwogera ekintu nekimusparkinga naye nakijoyiningamu okitegeera nti omuntu alina experience ya ground gy'obuuza naddala ya entertainment agyobaddemu bakyazizza abalabye nabo akuza abalaba oluusi bamekiringiddwa abalaba nga yalina erinnya si muntu gwojjokera kumakya omugereganyi ku Farida abali vagin abuuza ekibuuzo kiri vagin alina experience nemu byabuuza ayinza obba yaliwo nga abiraba okitegeera so replacement ya Farida Ruth Kalibala sogigezaako but wojja Ruth Kalibala mu bakazi abaliwo essaawa zino sirabawo okujja ngogenda mukola bukozi ate omusajja asobola okuddawo omusajja tasobola kuddawo nsebalera Mr. Henry oyo Mr. Henry Russia Henry is it better deep talk Mr. Henry wakabi there is an element I've seen in him Mr. Henry wakabi ne program eyo giraba nga nagambye mu programming bwogenda pasting you have to paste the best of it to pastinga ngoleseyo question marks omusatula nagamba ono yayuza mu program ya gundi omulabi wabasa okukera mu kinaga nti ono yayuza mu program ya gundi that is not being creative you need to be creative enough as a presenter ngoli ku set ngejo obuzamu ebibuuzo the way you dress ate no kalinga that image no kitwa mu bulamu bwa bulijjo butia omulabi taagala kumanya nti ne gwesaimu si gwesaimu atali ku TV yamanyi omuntu omu osegera nze nga nakajja muzana muno emyaka 17 egiyise emabega napangisa ennyumba nga ya mitwalo 2 mu egyo erinnya linsukumako obunene kati abakazi ne bajja ne banga nali nyimiridde awo twali ne Yasini DJ najja wamba batugambe gwe Jacob mugamba asiye nagamba olaba nagambe siyebo uli mvuka bwepanka nawe tebusobola kubeera wano okitegere naye nga yenze omulabi yayina ekintu kyakulabira mu kirala kati okwata Farida ayambadde Farida we n'amujja ku TV n'amusigaza n'omusanga mu bantu nga ye Farida akyali oyo si kyankuba presenter abamu tulina Saimo wa TV bwagivaako n'afuuka omulala ne misaino wate wali nti ate saawa zino omuntu alaba TV ennyo ye mukazi agitulako awa 2 n'agiraba kati oba olina zingilingu wabakyala naye bane bwe tuba tugenda ba programa bye babirowoozaako nga bakola selection zaabwe ba programa tebabirowooza media za Uganda zaani akumanyi ananyangu yani kyali wange okimanyi mu media mulimu omuntu akuwa omulimu n'akulinyisa omusaala ne guba gwa milioni 4 n'agamba omwaka gumu ngina kujjako milioni 2 emyaka gumu nga omwa milioni 2 n'otwalako 2 mwaka guwera ng'otwala ennyazo akuwa value ewa boss we n'amala akunyonyuuta media houses ziri mu Uganda so replacement ya Farida ogenda gicreatinga bu creatinzi
ate whereby audience ino buddobo whereby ne media tayina buddobo media house eyo because we have prime time. Yes, tayina budde kukuza okujja kugeragenda mu mawulire era onogerako mu mawulire ogenda kujjayo omuntu afaanana Farida akolenga Farida okulekawo Ruth Kasawaali okulekawo ba Ruth nogenda Ruth Ruth fanayo Kasawaali wazira Ruth atoso omuteekawo n'omuwa producer gwasobola okutya. You understand? Omanyi waki omusajja gwe bayita oyo w'emizannyo wa mitaani Casanova yani oyo John Sega ajjayo the best of the people because people bamutya abajjamu ekirungi because bamutya tosobola kujja muntu kirungi nga takutya kati Kalibala tosobola muwa junior producer am producing ojja kumanyiza nga ya producing the producer because abadde ku TV abadde ku stage abadde ku radio kati aso zonna zonna azimanyi amanyi producing nga wekibeera amanyi kyonna kyo kyetagisa okubeera nga wekibeera kati olina omuleka abeere Ruth Kalibala atagegenya Farida nakazibwe wazira Ruth Kalibala mama Ruth Kalibala onakola show gye bayita olina show gyatuuza abantu boogera about family kati golina okuleeta Ruth Kalibala Ruth Kalibala golina okuleeta oyo n'omuteeka waawo okitegeera bw'omuleeta n'omuteeka waawo ate olina omufunira omuntu gwalina okutagamba nti no Ruth Kalibala kino ng'alina kikola. Omanye emboozi zino abantu babeera baguni era nabirivu bajja bbeera bagenda mugenda mba muntu wagundiza mwezo mulowooza amanyi ga Farida amidist gundi zaayise mu controversies zaabaddemu emabega kawo amaanyi gayida because zonna yazimanu balinga munaziyitamu ng'omwanguzi wadde ezimu zaayina omukuba amaanyi ga Farida gaali ludda gali mu ye gali mu bamwetoolodde amaanyi ga Farida gali mu ye amanyi w'okwogerera ntalina kwogerera nti bw'omusanga ko social media Farida mulala akuwa ne level bw'omusanga mulamu bwa bulijjo Farida mulala Farida gw'osanga mulamu bwa bulijjo osomusanga ku TV but mulalu ku social media okitegeera mulalu ku Twitter asookera amaze kukola post neeta controversial ku social media okitegeera but mu natural life ayina ekifaananyi kye yayambala ekiri ku show ye abantu ekyo bamwesa respect okitegeera kati ate nekijja kisangibwa nti yagira mu moment ennungi eri virgin nga temuli mu competition ku TV wainako mpozi kwali kyamaanyi zalinga sawa za Nigeria ezo tekwali kyamaanyi okitegeera kati ye n'agyezimbira from scratch agitegedde abadde agimanyi okitegeera kati ekitali kyangu nnyo kumwerabira era agenze ne credit yayo nti ye presenter asookedde ddala okuwumula ng'ayina all odds ezikola presenter ezimakinga presenter okubeera w'amaanyi mu media agenze nazo ne question mark iri nti Spark TV nga wetakyalina budde bugumiikiza kukola mu muntu mulala eddibu lya Farida ne programming yaabwe ejja mu system kati etambula kati obudde obusobola okushiftinga bigenda ku TV endala sanyuka eyina ekyagala okufaanagana kabagira bigenda bitya nani awaji sanyuka yandibadde ekola nga Natalie Olds yandibadde ekola naye sanyuka waliwo ekintu kye bayita monotonance ne Farida badde atandise okukireeta abantu okukyaza omuntu nga tasaanidde nakukyazibwa onoosonyi okyogera bakyazaako omukyalo nomamitaani okukyaza abantu omanyi mulimu ebintu ebimu byolina okutunuulira nogaa nti no tetuganye nti omuntu atweninga ku social media atweninga naki ne Farida bamukuba kayima Farida bamukuba kayima oyakyaza kayima Shafiki nkayima ki omweru nanti kiki kyenkugambye nti omuntu kugenda okukyaza repetition ye eriki bw'abanga avuma abantu ku social media
awemula abantu ku social media abulinga abantu ku social media tosobola muleeta ku TV kwogera about past ye kwogera about ebimatching ne program yo kachova nti eyo program yandibadde y'amaanyi nnyo essaawa zino okusinga eri naye erina ekintu kyebayita monotonance ekitali kirungi kyaza for the value of the brand a hostinga ne program ne TV at large si kumala gasikyaza because oli ogundi atrendinze gundi atrendinga kuki yabaffe buli muntu alina engeri gyalabamu ensi ye omuntu ajja kutunyaga nti ne kati omuntu bamukyazizza kwaki bamukyaza kati waliwo omuntu atrendinga essaawa zino bali babiri owo mukazi Kadaama n'omuvubuka ali no mu Uganda omuhusband n'omuwife ojja kulaba ajja bakyaza ku TV omuhusband ajja muhakyaza ku TV lumu badamanyo omu TV oyina kuleta people's interests not people's interest your interest not the people bwogamba nti people's interest kiba kitegeeza nti TV abantu batandise okukola ki okufuga siroganiyo seba ina okufuga wulira abantu batandise okufuga siroganiyo kyekinga okera ku makya okufumbira abantu kiki baagala notafumba recipe ya restaurant yo because with restaurant eyina emmere gyemanyi okufumba ennungi gyewulira nti nemmere yaffe for example I do a morning show tugenda okujja kumpewo nga waliwo ebyo abantu batusuubiramu mu current affairs for example kati leero Musinga agenda Lwenzululu as a must omuntu agobera current affairs ayagala kumanya kyagenze kitya era ndowooza omulimu gwange is to make sure that temera buli kimu nga bwe kyabadde but ku audience ya TV ne audience y'erinnya lya show wotunula roundabout bagitapita ku program kawunyemu onosonyo koza program za station yo kawunyemu wegera ku reportinga Omwenzululu nga agenze eina mu reportinga nga mulimu ne elements ezigwa mu eyo ostegera tosakira machaga abantu no omulabi agenda kusalira ekyokugenda muweereza awo bogenze goyina kufuga amaaso g'omulabi synopsis yo yali egamba ki omulabi abeera n'agamba nti no kaninde nkwate simu yange ngiwumuze wali nve ku TikTok nve ku Facebook nve ku YouTube nve ku buli kimu ntule ndabe ku Simon awa bidi zabeera ku TV oba awe emu tokushita na sawazi neta etunda ya Zambali barometer lwaki Zambali atunda because ba panelist babeera mu naye bonna babondinga omulundi gumu sho najuwa vibrant y'amaanyi osegera yetokushe sawazi yetunda ku TV oba yagala bato yagala osegera kanate kululi tokusho zalinga za weekend ezo nekati kujja kulo okubiri ate nga ya Luganda nga twatumanyiza aluzunguze zitunda eyo Luganda nga kizibu kati walaba nti kati ne sawazi NTV natandise okukola ekintu kyekimu gakonga ekikola ku makya osegera kiba kitegeeza buli wokkiriza omulabi wako tegeerire programming yo aba agenda kutandika okumanya nti kati wayogera kinazzaako kino predictability yes oba tokyalinawo waaka aba agamba kati oyo kankiveeko nja kumulinda ku TikTok oba ku YouTube mpiseisemu byakoze ositegeera naye ekirungi nnyo okubeera ng'omuntu ali iga okuwulira kiki ogenda okwogera ng'omuntu akubuza ekibuuzo kamulinde engeri gyagenda okiddamu omusajja oyo bambuza ekibuuzo kino kiriwo ekiti kaninde gyagenda okiddamu ekyokakyoka nga kyekimulemesa okubeera obutava ku program kiba kitegeeza nti creativity ya ku TV ne radio egenda efa wotunira mu radio creativity ekyalemedde ku creativity yayo esimba ne program y'abagundi ekyaliko yabani ne beat eyo morning show yabwe ne beat ne by the ne beat morning show yabwe ekyaliko yakangezi yabankabo sikyajuliriza then ne abu akyali ku radio akawungezi nalabye bagundi bakomyewo abakasuku bazzeeyo mu radio omanyi radio is not all about kukubira Jacob yennyini radio is imagination yaman
no yogeza rap chichani badde ayogerako that is radio. Ne radio enaku zino music mungi nnyo. Nina gye tusobola kugamba naye music asukka nga towuliza radio. Simanyi naye nze ndowooza bane bagundi badde wali we twali. Kakati ate tukyayinza kuddayo awo. Sayimo tetukyayinza wali w'amaanyi. Kati kankubule waki tuyinza kuddayo ensi edduka Sayimo. Ensi edduka. Nkugambye Bukedde lupapula kyasinze okutunda mu Uganda. Naye nalwo lusitwagolinga okutunda omutwalo gumu we guti. Bwanga Bukedde astruggolinga. Olwo ate gu radio wa program akozesa eddoboozi. Ng'oli bamugula 10,000 oba 12,000 oba whatever. Gwe balina okuwuliza buli nnaku naye ng'olina okuleeta ekintu ekipya. Omuntu agenda ku makya nti nokka nzukire ku radio eno kanzukire ku TV eyo. That wow factor tekyaliwo because ekintu kyafuuka monotonous. Yali ya tabu. Makulu bale pipa abantu bamanyi makula. Mube ko makula katonda gwaba wadde owa bujimbo. Makula radio mama nyabo. Makula yali wa tabu. Like I've not seen talented women in radio like Makula. Aina amagezi asobola obwemula ate nga bali bakola abasatu. Clips zali singa okutambula. Nezo oli omukazi oli bali bamutanga. Niti chaida man because ngatumaliriza bawala kibe abayinza kati image wise bawala kibo yibogama nti mwe gwe wake up Farida Abdeo. Of course mu time mubulamu ono wava awadde balala mukisa. Manyi abakazi Florence Nampijja y'omulaba. Florence Nampijja y'omu ku ba presenter benali nsuubira nti bagenda kubeera ab'amaanyi mu Uganda. Florence Nampijja alina qualities zonna. Anyuma okulabako, anyuma okuwuliriza, n'owaba ayambala on point. Florence Nampijja alina qualities zonna. Tojja musanga ng'ali mu ssaga. Alina ekitiibwa kye simanyi oba naye akimanyi. Nti Florence Nampijja nze mbakuba Spark TV oba NTV. Nani mbuzi oyaga sente mmeka. Nja kuleeta mu Florence Nampijja live. Tuve mu bya program tandika okukola ku nga America nti America ekwata muntu linnya lye n'efula program n'eryambala. Bw'ovaawo nga contract ewaddewo genda n'erinnya lyo nga tuyiye ekirala. Kubanga emirembe gikyuka. Ba Trevor Noah bava South Africa. Ne bagenda bakola direction ne bafuuka baakabi kati bakola byabwe birala. Ebintu bikyuka. Bwanga Oprah Winfrey akozesa erinnya lye. Uganda kisobola kikola. Kitegeera. Florence Nampijja oyo mwana. Y'omu ku bakazi abali ku TV. Benali nsuubira nti bagenda kubeera baakabi. Simanyi kikyatuukawo. Omukazi owokubiri ayinza okuba Diana Nabatanzi. Nti ali versatile. Ye mukazi gosobola okuwa programu zonna n'agikubira n'agiteeka wali. Kitegeera. Nti ye tafaayo nnyo about respect. Afaayo nnyo about omuntu amulaba. Kyova nti no oli kyamusingako nti alina nnyo respect. Ali reserved. Ali open. Ebintu ebibiri byanjawulo. Nti Nampijja ayinza okuba w'amaanyi. Omuntu asobola omukwatibwako n'ekisa okusinga Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi akoze kino tekyewuunyisa. Nampijja akoze akikoze. Kyekinga alina mbiru ne Juliana. Alina mbiru n'akola ekintu ne Juliana n'akikola on the same time. Alina mbiru tekyewuunyisa. Juliana akoze eki ebyaddala. Lema n'amakulu akoze ekintu. Unajja ko awini asya. Spice Dena akoze ekintu Niyendi ngati bonna b'amaanyi. Bonna b'amaanyi. Ne wali gonna akikoze. Akikoze. Otegera. Kati abakazi ba BBS. Wotugenda ku TV Princess Remy. Era y'omu ku bakyala benali nsuubira nti bagenda kubeera ab'amaanyi ku TV. Muba muvu ye yamunyigamu kwempya. Naye kyemmanyi nti ayina ebintu bingi nga ye. Yagerako mu firimu nga yakazijoyiningamu zetaaga obudde ozitegeera n'okumankinga abakazi abali mu firimu industry bafaanagana
n'okulwana nabo brand yebere visible si kyangu nnyo ekyo so oyinaye mwamuka exclusive bino TV eyetaaga obudde film yetaaga obudde ate ayina controversy ya baawe naye yetaaga okugidefendinga buli kadde oyina omulekaawo Anatole Ozil the image gyali mukera mwacho kuleta mu bantu simanyi nti abantu bali willing okwerabira ebikadde whereby tajja kikola mumanyi tapowa nsuubira nti Anatole Ozil bw'aba ayongeddemu amaanyi ng'afunye ne producer asooka okutuula ami ne boogerezeganya mumanyi ne producer naye akutta yes wala producer asooka okugenda makina ganti ogenda okola kino ekintu naye otunya image yo nga gwejja kubirongamba there is a scenario kanji kuweereko twabadde Dembe FM yabadde Wakiso nga tulinayo okulaunchinga empaka z'abadijje ku radio zigakwera ku radio bosi wange nangamba kwata omuzindaalo olunchinge nati nakwata omuzindaalo wati audience ne bagamba twagala bayimbi nemugamba boss omuzindaalo gugugo nanga Jacobo oyinza otene mugamba boss nze di image go you are my boss because of the producer ubankuba kachupa ako you don't lose anything nze losing something because omulembe gwa kati gwa TikTok omulembe gwa kati bya bintu bi trending mwana akakwata nze badde nsabafuna omuntu atalina linnya agenda alinnye waggulu naye nze sijja kikola because audience emanyi kirala mwagala ntunde ekintu kirala audience tosobola kulwana na audience kikyeyagala naddala ng'olinayo live woti olina jjuwa kyeyagala negenda n'ekyo era ne bazzaako abayimbi baabwe nze netambula nenvaawo ng'omuntu nti producer yekaika asobola okutta asuga nti hostinga gundi naye nga wootunyamu image eno nga naye omuntu ngenda mu hostinga nidda kati ntandike nti omubuuzi kati machinga nte naye nga akwegendeza ng'omubuuza nga byogeno mubuuza addamu kidishwe addamu ngeri ya kitonyonyonyonyo kati Anatole Ozil I think bwe mulabamu bwasanga kati Anatole Ozil we muzaawo nentunira omukyalo omulala Anteira akyalina omuzanyo mungi oba yesitawuza shoes akola kati simba simu tisowa amuteeka ku bano osegera Anteira ali mu category endala iye bazala atoto ba ne munno wali omwala omulala gundi gwakola naye Princess Remi gwakola naye omwala omuwanvu wali n'omunyarwanda omulala oba Tracy wali n'omunyarwanda omulala akola era akolako ne gundi ne mukunja kati abo bonna ogendeko ne ku telefine wali ku gundi ku Urban TV wali abawala abo batyo kati abo bateeka mu category eyo no baleka eyo abo bo bebayita kigula lugi bali okubezaawo station bakumirawo balala kati waliwo aba making a station happy wangu omuntu ereddewa Happy Power ye presenter gwe mmanyi gwe saswa akuteeka wantu because image ye anema okutegeera nganze omuntu nti Happy Power alinga Ruth Kalibala wamaanyi si wamaanyi naye ate wamaanyi wavaayo nayimirira anyuma okulabako TV nebyayogera si bibi okujja nga amaze okufuna show ye nga yesolo mujjayo oba gwe producer n'omuyamba n'omuteeka abantu walina okubeera noga nti manyi tugezeku wano beera wano tovaawo tokyusaawo yasinga experience naye abadde ku radio towerabira nti omuntu abadde ku radio tezaawukana omuntu abadde ku radio n'omuwako TV kimwanguyira nnyo okusinga abadde ku radio n'omutwala ku TV abadde ku TV n'omutwala ku radio afuna obuzibu bw'amaanyi nnyo omuntu abadde ku TV n'omugamba nti gendako ku radio kola ku radio kimbeerera kizibu naye ojjako ku muntu abadde ku radio n'omugamba jangu ku TV kimbeerera kyangu kati Happy yemu ku bakazi abali ku telefina bemanyi nti balungi naye nga tosobola kino makya mugamba nti nogwa wano ali unpredictable beba Ruth Kalibala abo anything can happen beba mu music beba Mary Butter beba
Catherine Kusasira beba Rema Namakula beba Ivan Nambiru nti obazuku samaga ndimanyi genda awo kola what no deri no tula no laba nakola ekyo kyomugambi nakituukiriza but audience wise nga tasobola kyambala oba omufuna byengeza kukugamba nga tasobola kyambala kyensonga kikuletera ba Mary Bata nti Mary Bata ojjamuza okusamuga ndi Mary Bata zukuka tugenda kuyimba ki otandika wano yimba woti nova gonodamu notandika kulikodinga nakola ekintu kyomugambi si bakutegeka baba talented bali superior. Kali, no, yagadde to discussing about media because mubeereyo side zeeyo nga ffe tuli eno muba n'endowooza zammwe naye ate nene bibanyumira ne tubyogera kandi I believe abaana alaba ku share muyinza ojjagala. Kali, byonna tubyogedde for the better of this business gye tulimu ogifulumye oba okyagirimu at the end of the day jasigala wa identifying nga wamawulire ofuna abantu nga bali yagenda mu America nagamba naye nange nali wamawulire ndi wamawulire kitegeeza wamawulire asigala waki ate nekinyuma nti onyuse ninga abantu bajja kujjukira mu matu bajja kujjukira ku maaso abantu ffenna abali mu creativity industry tufube nnyo okubanga nti tunyuka tusaanidde okunyukira ate tufube nnyo okuba nti tulekawo mark mu matu g'abantu ne mu maaso g'abantu kibi nnyo okubeera ku TV nga batendereza mu bantu balala nga gwe tebakutendereza yemu kuto kye kyasinza okuluma ng'obanga atakola naye ng'ate okola kibi nnyo okubeera ku radio nonyuka nga teriyo omuntu ajjaga kale tumise kale gundi nga tonnagende we wogenda bugenzi mu live nga teriyo we are missing you ostegera luji nkola ki so mbasaba mwenna ba media personality bannange byonna betwogedde for the best of the industry onjoge ekibinga kinjogedde ku presenter wo oba kugwe presenter tonyiga that is ndowooza yange ng'omuntu ate ogitwala personal you understand respect you